Abakolera mu bifo ebitakkirizibwa mu mateeka okuli amakubo emukono n'entebe basatira olw'abatwala ebibuga bino okubawa salessale okwamuka ebifo bino. You give all those people 1 month. They look for where to go. Emukono kansa esizza ekiteeso ekiwa abakolera ku mabbali g'amakubo ne mu bifo ebitakkirizibwamu omwezi gumu gwokka nga bavuddewo, kyokka ng'ekiteeso kino mu kuleetebwa kireesewo okubagana empawa mu bakkansala abamu bwe babadde bagezaako okukiwakanya. Kubeera nga tebalina kaabu abantu ababadde bajja emisolo nga babatendalinga nga bawa emisolo egy'enjawulo, naye okujja obbaga obako obugobi nga balinga be batamanyi kiba kitulabisa nga ffe abakulembeze n'abantu bennyini be tukiikirira tekirina kikaabya amaziga era buli omu buli munnayuganda waali nywenyweze kuba ekijja si kyangu teri alumirirwa bagambugambi balina direktivu babagobeko ng'ate abantu babadde bawa omusolo. Tosobola sengula muntu nga tofunyewo omuzza so katufuna n'akatale kakambe katulemye okuzimba ate tudde ku bali atalina ne we balaga gomma n'akatale k'eggoma kajjula dda kati tubazzeewo n'olwekyo kanso byesazeewo tokkiriziganya nabyo tesibikkiriziganya nabyo era ffe ng'eggomma tetugenda kukkiriza kuva ku nguudo anesi nga batuwadde we tudda kolera abamu bagende mu katale mu kiko oba tubateeke ku street eziri emabbali w'ekibuga basobole okukolerayo kubanga abantu abagula ebyokulya bajja balumbayo ebintu babikole ki babigule tufune ekibuga ky'emukono ekiteeketeeke obulungi okusinga okulaba nti ono atunda buwunga ono atunda seminti ono atunda kyalaani ono asiika chipusi ono atunda byakulya ku luguudo ebyo byonna tugenda kulwaza abantu baffe twagala tukulembere bannamukono nga balamu era tubateeseteese bulungi. Oluvannyuma lw'ekiteeso okuyisibwa, amyuka omukubiriza w'olukiiko lw'ekibuga Mukono Rogers Bazanya ategeezezza nti kino kikoleddwa ku lw'obulungi bw'ekitundu kyabwe olw'embeera embi gye kirabikamu mu kaseera kano. Mukono ogenda ku luguudo lw'Ekayunga Road olaba abantu bonna tewala bali mu maduuka tebatunda motoka zipaakinga buli wamu ogende wantoni oluguudo lw'Ekatosi olaba abantu bonna bali batundira ku makubo motoka zipaakinga buli wamu nga Mukono anaakula nga Mukono tuwooza okusaba site abantu abo balina okubaako gye bagenda bave ku makubo so abantu bakolera sinti waabwe naye bakolera batali waabwe atwagala Mukono akula tuba tugamba nti tubaweeyo ekiseera bave ku nguudo okwo badde mu bifo ebigazetted Mukono asobole okulogenda mu maaso. Town Clerk Francis Byabagambi ategeezezza nti bagenda kusooka kuwandiikira abasuubuzi bonna nga babategeeza ku kisaliddwawo kanso basobole okunoonya we badda ng'era asuubiza kanso okubakwasizaako. Batuwadde obuvunaanyizibwa kunoonya ebifo by'enjawulo bye tuyinza kuteeka abantu bano bwe kiba kyetaagisa. Tugenda kugezaako kulaba nti abo batusembula tulina waakubateeka. Ssentebe w'abasuubuzi mu kibuga Mukono Vincent Lukwago asanyukidde ekisaliddwawo kanso ng'era ayogedde ku kusoomooza abakolera ku makubo kwe basanga kyokka n'akiikira gavumenti ensingo olw'okulekanga nti abantu bano ne babeera mu bifo ebitakkirizibwa mu mateeka olw'ensonga z'ebyobufuzi. Tukolera mu reserve ya National Water kampuni ya Songe bayisa payipu ey'amazzi so era tuli mu ntongo Songe zonna balabe bayinza kikuwasaganya batya kiti National Water bananyi bizimbe kubanga kyo tunda amakubo agamu nga bananyi bifo ebyo bakyalina ebyapa ebitambula paka mu kkubo tulinawo ensonga ekika ekyo naye nga mu kyo twetaaga okutereeza ekibuga naye tulabe butya tusobola okitereeza obulungi tulina abantu. Yo Entebbe abakolera ku makubo ne mu bifo ebirala ebitakkirizibwa mu mateeka baweereddwa ssabbiiti emu yokka bw'eti nga bavuddeko. Ku nguudo bajje tubawe owokukolera atalina wakolera ajje tumuwe space mu katale naye tubawadde wiiki emu yokka nga bavudde ku nguudo. Kino twakikkaanyizaako ne mmeeya n'olukiiko lwe. Town Clerk wa Entebbe Emmanuel Mugisha Gakyalo asabye buli muntu alina akayumba akakolerwamu ku paaka y'Entebbe ne ku katale okukamenya ng'era abanaasigala nga beesigiriza alaze nga bwe bwolekedde okutwalibwa ne mu mbuga z'amateeka. Kayumba kootaddeko saagala kuwulira manya nsanzeewo ekifo ate tekalina mutawaana nkasiiza erangi ennungi ebyo bijjeeko nkuwadde paka mande akakayumba kootaddeko kamenyewo gwe kennyini. Alex Miseiri yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire.